Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Media beyond the newsroom omukutu sepakuto gukutusako ensonga z'Ssemasonga most especially ezitambula mu ggwanga lya Uganda. This is our daily recap ku campaign z'omukulembeze waffe His Excellency Byewuunyisa agenze mu butereevu ate n'okuba nga ayongera okukola ebyafaayo West Nile kyalwaddaaki olwaleero agikubye oluku mu mutwe era ng'abantu baayo basiimu nnyo nnyini ddala ku lw'ebyo byasobodde okubeera nga akola. Njagala okwera Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. byasobodde okubeera nga akola. Njagala okubeera nga nkutegeeza nti ekibadde ku Maracha kikutudde emiti biki ebibaddeyo byonna mbikuleetedde butereevu osobola okubeera nga ate munywanyi obimanya era bwe bityo nga bwe bitambudde ne mu bitundu ebimanyikiddwako obulungi nga ebya Maracha yonna mbikuleetedde tobisubwa ne bali abairi mu bitundu bya Terego omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna asobodde okuba nga abikolera ddala bulungi. Kywaladaki namuga avuddeyo bamutadde azze waka nabyo mbikuleeteddemu kondowooza eddakiika nga 2 obeere nga munywanyi obimanya. Walukaga yanukudde musajja mukulu ate Medadi Seggona n'akabinja ke batya era lwaki awo wennyini wenjagala okwatira ate peni munywanyi tusobole okuba nga tusumulula. BTN Media nze Deni akutuusaako ensonga az'Ssemasonga nga bwe zitambula. N'olw'ensonga eyo munywanyi video asoko jimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka ebisinde mingi etambulire ddala ate buli omu asobole okuba nga agifuna mu ngeri emu. Nkusaba oneegatteko mu butongole ng'osubscribinga kona mu kagambo subscribe ate bw'omala okone mu kadde kanzigire mu personalize okateeke mu all bannaye tufune ate notification ku mboozi zonna ennyuvu ze mbateerayo. Ensi eno bw'oba nga tonnafa teweevuma nsi wabula ate Abaganda bagamba bantu bala mu magoma gavugira ate oyo aliwo. Lwaki? Njagala owulirize ebigambo bino bwe bituukira ddala bulungi ku mwami ono. Owuliriza. Nze ndi wa Bobi Wine. Saagala kulimba bantu kibi. Ne woliba ofunye omukisa n'ogenda Keri mu State House ng'ojja sigalawo. Nze ndi wa Bobi Wine. Atakyuka. Nze njagala nnyo Bobi Wine wange kuva dda nakati. Ensimbi kintu kibi nnyo. Liri pazo yali alayira ng'ali ne muganda wange Lujja Caviton ng'ategeeza nti ye wa Bobi Wine ne baba baleese ensimbi zenkana ki takyuka era tali muvaamu. Ne nzijukira nti tezaali nnyingi Yuda Iskariyoti ze yakwata okulya mu Yesu olukwe. Bwe batyo betubeera nabo gye tuyita emikwano gyaffe beebo bennyini bannaffe abatulyamu enkwe. Kaakati naawe kuba tooki mu mikwano gyo egiri kuli okumpi ku lusegere olabe mu butuufu be baani abo beweesigisa ebyama byo. Nsimbudde Walukaga wuno. Kasajja akampabira bakayita kalimiro naye nga kakalimiro kasajja ke era osobola okumanya bw'olaba papa yawaabi oba olaba bishopu yawaabi omanya papa yamukoze eki eyamutumire kati ne bampawaabira naye bonoona ebiwandiiko twabiwaayo basirise. Babalaba Walukaga bava ku baloti pepa bafuna omuki naye mmanyi bafuna omukisa naye mmanyi nti muli bantu baki bagezi nnyo abasajja abo babi ajemedde ekibiina n'okuba mu makaadi ekibiina kyamala bakuba mu ttooki nga bali bankwe. They have all the time been direct workers of General Museveni. I don't want to mention their names, but you know the people I'm talking about. All the time they have been direct workers of General Museveni.
they still need to be direct workers of General Museveni. N'olwekyo mubeegobeeko bakole ki? Twagala Uganda mpya ey'amateeka. They have been direct workers of General Museveni. Naye muganda wange taata masi asimbadde nsaba. Kano kano. Akazungu kawo obudde taata, kawo obudde buweddeyo. Yadde mpagira gwe naye kawo obudde. Anyway, Mathias Mulumba Walukagga akutta abasajja bwati n'abagamba nti akampabira keekani kasajja kaabwe mubamanyi abo bakozi ba General Museveni direct eri mu state house temubandeetera. Lwaki temundeka? His Excellence the Ghetto Gladiator Bobi Wine. Laba namungi w'omuntu gwe mukulageko wano kamukulage. Laba namungi w'omuntu. Maracha, Bobi, Maracha, Bobi, Maracha, Maracha, Bobi. Abana bawaze bapise Bobi Wine apise West Nile najikuba najiteeka kutaka. Kankuweka video kaka nogwe ate weerabire ku Bobi Wine kasajja kakuba. Police, we are concluding in 5 minutes. Yeah, man, say that, brother. Now let me say this. We cannot give you money to buy you. We cannot only give you one thing. That is a promise of our integrity to you. Hey, President, first listen. Do you know? Outside contestants, the 85, the NRM government came with 60 million. They wanted to buy me off the race. And you have to pay it to Maracha district area. And you have the money, Muzumba in the surround them on Coborisi, and the Titan them on Coborisi, and Ziki Milon, Cariasia, like again, Mankureti, I can never do. I'm recommended. Thank you for that information. Let me tell you, in the Maracha here, they construct the bridge. Even before the bridge is finished, the water has already swept it away. It is only in the Maracha here. Uganda Zindulu, Reno Maracha, but the rest of it, after buzzing a tini Kuruk and Kumatini Zirauduri, Yurimo, and Uganda, man for the people. Let me tell you another story. Yes, man. If you go to Kampala right now, the meat you find there, the people who are doing the hardest jobs in Kampala are the people from here. Western I know, man. I know, man. I used to hang around the rock. I know. Let me tell you one another thing. Let me tell Itafulita tawambi omukulembeze annyonnyodde ebizibu abantu byeyo bye bayitamu nakona wabula azijjukiza omwami gwe twakula naye manyiffe jjajja waffe yali mukuŋŋaanya era ku ttaka eddene lyalina eddene ennyo zimayiro ezo yakwata n'awaako abantu be abaali abapakasi b'abalungi n'abagamba temukyali bapakasi muli batuuze nga bamu ku bo kwe kwali bannaffe abanyarwanda okuli bannaffe abalugwala n'abalala kati twalinayo abaami baali bafamire ebbiri waliwo omwami bamuyitanga okonza afaananira ddala gaayo ono by the way kati musosolodooti kati waliwo omulala amandu oyo twakulanga naye ng'atusesa nnyo mu bintu bingi yateranga otonyumiza emboozi za kamuje nti kamuje wooma nnyo naye nga ye bwafuna ekimu kyankalanya gagamba
nze tayagala muntu tawanya bwati bamuwa omulimu gw'okukuuma ku ssomero erimu yagambanga zawa welanya tasala nze kasale kunyama pyu so bana abantu bambi bamalirivu mu mbeera yonna beekuŋŋaanyizza ne babeererawo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kamba we owulire byayogedde. If you think I'm lying, I want you to look at the roads that Amin made and the road that Museveni made. Look at the hospitals that Amin and Obote built and look at what Museveni has done. Amin was only president for 8 years. Obote was president for only 10 years. But in that 40 years he has only stolen from us. He has destroyed the trade that we had with Congo and with Sudan. Congo and Sudan used to be our business partners, but now they are our enemies because Museveni starts wars. I'm telling you, if you make me president, they will be once again our business partners and not our enemies. We are going to start enjoying business on our borders. Our children will go to school and they will get free education and quality education. Abantu beno nga basanyukidde nnyo ebyenjigiriza. For real, bategeera omulamwa oguli omwo. Bobi Wine agambye nti njagala tufune Uganda eyawamu egenda okuddamu okuggula borders zaffe tube nga tusuubulagana ne bannaffe ab'e Congo so si kulwanagana nabo nga bw'owulira entalo zino nti tugenzeyo tukubakone tukoze bino nti entalo ezo tezituyamba wabula ekyalo ekituyamba bwe busuubuzi oba okusuubulagana nga bali batuwa bye batutayina nga naffe tujjayo oba nga tubawa kwebyo bye tulina so tutumbule ebyobusuubuzi byaffe ate n'obulamu bwaffe bulyoke bubeere nga bweyongera okukyuka. Kyagulanyi Ssentamu abasuubiza ebyenjigiriza ebirungi mu Uganda empya era ebyo bye bimu ku ebyo byayogedde. Kankwongereko wano eddakiika emu tubirabe. The teachers will be paid well and on time. And after school, our children, our youth will get jobs, and the new government that I will be leading will create 10 million jobs. Be paid well and on time. I tell you that money is available. Uganda is a very rich country. But Museveni looks at Uganda like his personal farm. And he looks at everybody like his slave. And he has only managed to rule us because he has divided us. He has taught us that we cannot work together because we come from different tribes. He plays every tribe against each other. So our first mission should be to unite and look at each other like brothers and sisters. In a new Uganda, all of us are going to be equal. And we are going to have equal opportunities. Right now, every DPC in Uganda comes from the same tribe. That will not be the case in a new Uganda. Today now, almost all generals come from one tribe. That is going to change in a new Uganda. Byonna Kyagulanyi Ssentamu abyogedde. Abasomesa okusasulwa obulungi mu Uganda empya ey'okweyagala, Uganda empya ey'okutondawo emirimu, Uganda empya ey'okusomesa abaana, Uganda empya etayawulayawula mu mawanga, Uganda empya eyeegombesa buli omu okulabako. Munzikirize mbakwase ebigambo by'omubaka Goleti Namugga ate banywanyi era mbayo nga wennyini wembateera. Beyond the newsroom gwe mukotu Semakoto Kwoli. Nze Deni.
bebi nebya Namugga ze ku nyumba y'omutuuze omugo bayita Kenny makage sidduuka bwe bagenze mu makage ne batimbako ekifaananyi kya Daisy n'ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga Mwami Museveni bwe babitimbyeko Kenny najja nabagamba ne mujjeko ebifaananyi byammwe wano mubitwale kaakati bano bennyini bannannyini bifaananyi bwe babijjeko ne babiyuza ne bagamba nti Kenny ayuziza ebifaananyi by'omukulembeze w'eggwanga poliisi n'emukwata ne bamuteeka emateete bwe nazze ng'omubaka wa palamenti nebaga nti bannange ensonga eno obanga ebaddewo nga mukutte nannyini nnyumba bwe bateeredde ebifaananyi ku nnyumba mu makage oli n'atambula n'ava gy'avudde najja mu maka g'omuntu atimbe ebifaananyi ku nnyumba y'omuntu ne mbagamba poliisi mbagamba bw'onyumba bakwate aleese ekifaananyi kubanga akimanyi bulungi nti amateeka tegamukkiriza kutimba kifaananyi ku nnyumba ya muntu nga si kifo kya lukale nga tosabye lukusa kwata oyo azze n'akitimbawo noono akijjeewo naye mukwate kakati ngenza okutuuka ku poliisi bakutono bamusindise wansi w'akabangali mbabuuza nti ate oli omulala ali luddawa kakati awo tutandikidde ne tujja wano ku poliisi tusebo nzijidde kabangali kubanga toyinza kuŋŋamba honorable genda mu mmotoka yo okutona talina musango gw'otadde ne bw'abanga tugezaagulina naye amaka gange actually noono azze n'atimba ekifaananyi kye mu maka gange eyo criminal trespass ewange obadde onoonyaayo ki okitegeera ekyo si kifo kya lukale situndwa dduuka kakati tuzze wano ku poliisi bangamba nti omanyi obudde buzibye ensonga zino tuziggyemu enkya naye njagala okutegeeza bannamawogola nti enkambi ya Mwami Daisy ekoze buli kikolobere Sembabule nga bwekweka wansi w'ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga buli wabatambula addira ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga n'akyeteekako naye ne yeeteekako bakakwata abawagizi ababbi b'amapikipiki 20 abaana be batimbula ebifaananyi nga byambadde ebipande by'NRM bwe babitimbula ne babikuŋŋanya mu kakutiya ne babitwala ewa kansala gwe bayita Wahabu buli kifaananyi kye batwala bakijjako omutwalo tugumiikiriza ffe tubadde tubeera mu rallies abaami ayo nga bajjira mu saati za kyenvu nga bakuta ebifaananyi by'omukulembeze w'eggwanga kubanga bakwata ekya Daisy ffe ne waffe Daisy ttale Daisy talina kyategeeze ne mawogola naye okugezaako okugjayo obulyake bye n'obukulumpanya alina kwata kifaananyi kya mukulembeze w'eggwanga so nsaba okutegeeza omukulembeze w'eggwanga aveeyo atereeze erinnya lye kubanga ffe wane Sembabule buli akola ekikolobera ayambala tishaati ye NRM oteekako wano maaso President Museveni emabega n'oteekayo Daisy awo ojja kgenda obba embaata ojja kgenda okwata abakazi ojja kgenda obba emmere ku kyoto kuba tewali ajja kukwatako w'okwata yambadde tishaati ye NRM ene waffe ng'eriko ekifaananyi kya Mwami Museveni President w'eggwanga olwo oba okutaani oba otyobodde eddembe ly'omukulembeze bye biri ene Sembabule naye njagala okutegeeza bannayuganda lino eggwanga lyaffe teri ali bweru w'amateeka amateeka agafuga ekifaananyi kya candidate Museveni ne candidate Kyagulanyi bonna amateeka ge gamu amateeka gafuga kati ffenna tuli ba candidate amateeka gafuga candidate Daisy ne candidate Namugga gonna gafaanagana tewali teeka lyawuka so njagala okubategeeza tubadde patient nga ffe abannuupu tewali mwana anuupu yali atimbuddeyo ekifaananyi naye byaffe babijjeeyo ndipooti nze wano emirundi egiwera era sebo ne references nzirina nzibalekedde kubannaffe byange ebifaananyi byonna bina baabijjayo bwe twali nga president agenda okukyala president Kyagulanyi bwe yakyala wano abantu abo baatukolako effujjo ne batimba ebiyitirirwa ne bakuba abaana baffe twasirika Katonda n'atuyamba olukiiko ne lubeera successful naye njagala okubategeeza tewali gwe bagenda kutiisatiisa kino bakikola kutiisatiisa bawagizi b'opposition Sembabule mbwolaba gundi bamukutte nabo bajja kukwata kati nkunga bannamawogola muveeyo mulwanire eddembe lyammwe ery'obuntu ono munnammwe gwe bakutte ne bamusiba mu kkomera we batamuta mwenna muveeyo mugumbe ku poliisi Sembabule ffenna batusibe kubanga kino kiba kitegeeza nti omuntu talina kuba na kake tusoomoozeddwa ekimala tukuumye emirembe ekimala ndaza abakulu bano obutambi nga jjo twabadde nakagongo omwami najja nga yambadde t-shirt ya Mwami Museveni ng'emabega waliyo Daisy ng'akutte n'ekipande agezeeko tusoosonkereza twamukutte mpolampola ne tumuteeka ebbali so tugezezzaako bakadde bange tubadde so peaceful emyaka ena gyekitundu gye mbadde omubaka wa palamenti tewali muntu mawogola ali azizza musango gwa byabufuzi naye bannaffe bakikozesa olw'obunafu bwabwe mbu basobole okufuna man power omukulembeze w'eggwanga abayambeko tubagamba amaanyi gali mu bantu tugenda kusigala nga tuli peaceful tujja kukuuma emirembe kasita tunaabanga betunabo bakola ki bagikuuma ekirungi basazeewo bano batugambye enkya returning officer we Sembabule wano DPC RPC ne kansala Daisy ne tiimu Namugga bagenda kujja tusobole okuharmonizinga kino twakisaba dda naye mbagamba nti tulina candidate ow'NRM kali fujjo teyefugangako kubanga akalulu ke Sembabule bbanga lyonna mujjukira akalulu ka Sekabiito abantu battiŋŋana abantu baakubwa mu kalulu ako ne kano akawedde NRM ke bakavaamu akakamyufu ewaffe Sembabule abantu baakubwa abantu basibwa abantu battibwa ekyo tetwagala kirabako mu kalulu kano akaddako nkunga abantu mwenna mubeere peaceful mukuume eddembe naye tujja ddikuuma nga be tuli nabo bakuumye emirembe
ekyamazima nvumirira byonna ebibaddewo olwaleero. Njagala okutegeeza tiimu days nti ffe nga NUP empagi yaffe kwe tusimba esooka ya mpisa. Tusomeseza abaana baffe empisa, abaana baffe babadde ba mpisa ekiseera kyonna, naye kaakati balabika nga batandise okuyitawo aba-NRM kwe bateeka okukoma. Tukakasa nti tubasinga omuwendo, singa tunaatandika naffe okukola bye bakola tebajja kukyagala. Kye tusinga okwetaaga ke kalulu ak'emirembe. Twagala okutegeeza bonna abagoberera enkola eya days nga bwe yabadde mu primary zaabwe tebagezaako kugireeta mu kalulu kano ak'eggwanga. Tukivumirira. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.